إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egy'omusiraamu omupya nga twalaba obulamu bw'omusiraamu nga yakayingira omusiraamu omupya nga amaze okusiramuka, obulamu bwe obw'amaka ge oba obulamu bwe obw'obufumbo bwe, abaffe akola atya nga asiramuse naye nga abadde mufumbo. Twalaba embeera nga basiramuse babiri, omwami n'omukyala, abasiramuse bombi babiri naye nga baali bafumbo mu ddiini yaabwe gye baalimu, nga babagatta bulungi nga bali mu bufumbo, si kawondo kakubye eddinisa wabula baali bafumbo, bagenda ne babagatta, oba bagenda mu kkanisa ne babagatta, oba bagenda mu kereziya ne babagatta. Bwe basiramuka tebaddamu kubawoowa, obufumbo obwo buba butuufu, tebaddamu kubagatta bupya. Bombiriri omwami n'omusajja bwe basiramuka omulundi gumu tebeetaagisa kuddamu obufumbo bwabwe buba butuufu bwe baalimu, bagenda mu maaso nabwo. Naam, kati olwali tugenda kulaba omusajja wasiramuka naye omukyala n'akakola ki? N'atasiramuka. Ekyo kirimu embeera bbiri, omusajja asiramuse naye omwami asiramuse, omukyala tasiramuse. Kirimu embeera bbiri. Embeera esooka okubeera nti omukyala tasiramuse naye nga ali mu ba ahlul kitab, ali mu bakristaayo, oba kugamba abakristaayo kugamba mulokole oba mu orthodox oba mu catholic, amadiini ago we gatyo, agakkiriza mu Kristo. Abo bonna gonna amadiini nga gaalimu, oba nga ali mu ddiini y'Abayudaaya, eddiini y'Ekiyudaaya. Eyo embeera emu, omusajja asiramuse naye omukyala ye tasiramuse naye ng'eddiini ye eri emu ku ezo eddiini ze twogedde, eddiini ezo ezikkiririza abo abakkiririza mu Kristo, abalokole, abakatoliki, Seventh Day, abo bwe batyo, abaprotestanti n'abalala, oba ng'ali mu ddiini ey'Abayudaaya. Ekyo kimu embeera emu. Embeera endala ey'okuba nti omusajja ye asiramuse naye omukyala talina ddiini ku ezo ze twogedde, talina ddiini ku ezo ez'Abakristo oba ez'Abayudaaya, wabula nga ye eddiini ye either talina ddiini oba nga musamize oba bano olw'Abayindi abasinza amasanamu oba ebibumbe babayita Bahindu, kubanga ali mu ddiini ng'eyo, oba simanyi Ababuudhiya olw'abantu ng'Abachina n'abalala, simanyi bakkiriza mu Buddha n'ebifaanana, amadiini ago we gatyo amalala nga go tegali mu gali amadiini ge tulabye, either musamize nga oba ali awo talina ddiini, ng'eddiini ye endala. Ezo embeera bbiri tugenda ziraba. Twandike n'embeera esooka. Embeera esoose y'okubeera nti omusajja asiramuse naye omukyala ali mu ba ahlul kitab. Ahlul kitab kwe kubeera nti omukyala eddiini ye y'eddiini mu madiini ag'abo abakkiriza mu Kristo, nga abalokole, abaprotestanti, abakatholiki, aba Seventh Day n'abalala, oba nga mu Yudaaya. Oyo abantu abafaanana bwe batyo bagenda maaso n'obufumbo bwabwe. Obufumbo obwo busigala butuufu. Omusajja asiramuse
mukyala we tasiraamuse naye ali alina ezimu kweza eddiini, omusajja oyo obusiraamu bwe asigala n'obufumbo bwe. Omusajja oyo asiraamuse, obufumbo bwe agenda mu maaso nabwo n'oyo omukyala, wabula akubirizibwa okubeera nti omukyala ono amukubiriza okubeera nti akkiriza obusiraamu. Omwami oyo akubirizibwa oba akuutirwa okubeera nti asikiriza omukyala ono mu bigambo ebirungi, mu mbeera ennungi, si kumukaka, wabula abeere nga amulaga obusiraamu, amukubiriza okubeera nti asiramuka. Wasiramuka alhamdulillah kirungi, bwagaana okusiramuka era obufumbo bwawe busigala butuufu, kuba Allah yatugamba nti alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab. Aya eyo ebetteeka lino litukkiriza okubeera nti omusiraamu omusajja asigala n'omukyala, oyo omukyala ogamba nga ye tasiramuse, si musiraamu, naye nga eddiini ye eri mwezi eddiini zetulabye ba ahlul kitab, eddiini ezo zetwalabye waggulu. Ekyo kimu tugambye obufumbo butuufu, ninga tugambye omusajja tumukubiriza abeere nga asikiriza mukyala we mu mpolampola, mu bigambo ebirungi, abeere nga amubuulira obulungi bw'obusiraamu. Bannaye mukyala asiramuka, obusiraamu kyekino ne kino, obusiraamu kwe kukkiriza Allah n'okukkiriza mu babaka be, okukkiriza nti Allah yasindika omubaka yasembayo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'okukkiriza nti Yesu si mwana wa Katonda wabula Yesu mubaka wa Katonda. Gamba amubeere nga akola ki? Nga amukubiriza mpolampola bw'atyo, naye nga bagenda mu maaso n'obufumbo. Sigamba nti asiramuka omukyala amugobe, nedda, abasigala mukyala we naye amukubiriza okubeera nti asiramuka. Bw'asiramuka alhamdulillah, watasiramuka omusajja talina musango gwonna gw'aba akoze. Naam, embeera endala tugenze ku mbeera ey'okubiri. Embeera ey'okubiri, omusajja musiraamu asiramuse naye nga omukyala yetakoze eki? Yetasiramuse. Omukyala tasiramuse ate eddiini ye teri emu ku zino eddiini zetulabye, eddiini ezabakkiririza mu bakristo, wabula ye takkiririza, either talina ddiini agamba nze siri musiraamu n'ebya bayibuli sibiriimu, n'Abayudaaya sibiriimu, naye nze ndi musamize, nzikiririza mu bajjajja waffe abatusooka, bajjajja muwanga naki amadiini ago, oba enzikiriza eyo ey'ekisamize nga yenzikiriza yefaanana bwetyo, nga ye asinza oba mizimu oba ali ku byabuwangwa, yagamba nze yenzikiriza yange eyo. Abaffe obufumbo obwo bulamulwa butya mu busiraamu? Awo wennyini insha Allah we tujja okutandikira ku musomo gaffe oguddako, abaffe obufumbo obwo bulamulwa butya mu busiraamu. Nolwekyo saamukirize tubeere nga tukoma wano, tujja kutandikira awo insha Allah ku musomo gaffe oguddako, tulabe abaffe omusiraamu omusajja waba asiramuse naye nga omukyala we ye eddiini ye ya byabuwangwa oba ye ya byabusamize n'ebifaanana, nga ye takkiririza mu ddiini yonna yonna okuggyako ebyobuwangwa. Obufumbo obwo bulamulwa butya? Wabarakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.